Omuniga yamugamba ati nze sizaala lwakuna wajja lwakuna kati kuba mwakafaananyi nga mwannyoko bamufunyisiza olubuto omusirusiru nakeera ku makya n'amugamba nze sizaala lwakuna. Jjukira omwana ow'obuwala va kuba n'abayaye gino emisege gya muno agenda okuga nti Kacumbali olubuto lulwo aba ebiseera ebisinga aba akitegeeza. lwaki abasajja babazaalamu abaana ne batabawa buyambi? Ekyo simanyi. Tomanyi? Ekyo simanyi. Abasajja babazaalamu ne batabawa buyambi obawa magezi. Bafe bufi nze kyembagamba. Abaana abawala bawulidde? Bafe bufi. Amawu yali ali wa dadiwo. Yali alidde naye nga musomesa ku ssomero. Omusomesa gwe yali asomesa naye. Nagezaako mukwana. N'amugaana. Mami wange n'agaana. Omusomesa n'amutta. Omusomesa n'amutta. Kubanga basibo ne bannyabo abali Kacumbali TV kaso bitambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero tuli wano ku Climax. Climax leero we nkoledde empiseewoko. Waliwo abaana abalabika obulungi, abaana abakubeesabeesa, abaana abakulabirira n'ogamba weewaawo. Ka swimming pool we kali ak'amaanyi Friday wabeerawo pool party ate ne munaku endala oleeta omwana wo n'anyumirwa embeera tambulira ddala bulungi nnyo ebyokulya n'okunywa on point. Kati nno wetusinzidde okulaba nate tubaweereza olwaleero. Nire muganda wange naye ng'embeera si nnungi oluvannyuma lw'okufiirwako ate omwana we nga bitalo. Muganda wange bintu byansi naye Mukama yasinga okitegeera. Kiki ekyafaaki? Omanyi obulamu buzibu, tosobola kumanya kyankya. Katonda yateekawo era yajjawo. Kiruma okeera ku makya n'ofuna omwana ate n'agenda. Abazadde bo bamanyi kyekitegeeza. Naye omanyi ffe tulinamu ekigamba nti tetuli basiraamu naye tukkiriza mu busiraamu. Omanyi amadiini amalala gajja ne gayogera ebitakwatagana biki naye okufa ko gye kuli. Okufa gye kuli. N'abantu bajja kufa naye sooka obuze kuba tulaba n'abatuwuliza kuba. N'amadiini amalala sebo gakkiriza mu kufa. Kati bakyanga ebintu naye tumanyi nti nno naddala ffe abalokole nti tudda wa mutonzi era buli ssaawa yonna tubeera tweteeseteese okusinkana oyo Yesu waffe gye yalaga. Base batanya mugamba mutya muli mutya kaso bitambulira ddala bulungi abantu babuuzeeko. Owaayi Kacumbali oli otya leero? Ndi bulungi ze sina tabbo. Oli bulungi? Mpozi ggwe. Siryawo sirina tabbu naye nga womanyi obulamu bukyukakyuka mu bannaye tubaniriza nate okubaddamu manyi tubadde tuludde obbalabako ekituufu n'okubawuliza twafunamu obuzibu ku kyano yaffe naye ndooza tubisooti tujja kudda engulu tutandike obbakolera ebyaddala. Omanya n'eddoboozi Dragon musajja wo ow'ensonga naye leero nzize nga ndimu mukambwemu simanyi baba nansobola. Kiki buzibu ki? Omanyi bagamba nampulira aziri tibala embogo yamusse nti wate watero zinyoola. Naye ng'oli yakoze eki? Manyi Oluganda. Sabo ndi musajja Muganda. Nange ndi musajja Muganda. Si kibi. Oba oli Muganda oba toli Muganda kikakatako oyiga Oluganda kuba obeera wano naffe oba n'abantu. Olulimi Oluganda Ssaabasajja Kabaka bajjajja be bonna baatuteekerateekera Oluganda nga lwe lulimi olujja otunda e Kampala wano. Era bagamba nawuliddeko nga boogera Oluganda ekitegeeza luli abasajja Abaganda naye nga kugamba kigatta ffenna. Ne mu nsi endala w'omanyira nti nno Bannayuganda ng'owulidde bali lugero Oluganda n'ogamba wali waliwo Bannayuganda kituli mu bwongo nti Abaganda kwegamba lwe lulimi Oluganda n'Obuganda. Kituufu. So kirungi nnyo naye bannaffe ate olumu bajja ne bavaako ku mulamwa. Basajja Abaganda bali basajja batuufu nnyo naye nga womanyi waliwo ekintu kye bayita socialism oba tribalism oba divide and rule. Abasajja abo batusinga otutegeerako ebyobufuzi bateekawo ebibeerabeera ono Muganda ono Munyankole nti sikirizibwa mu kwawulayawula mu mawanga. Nze nkimanyi ffenna tuli bantu ate ffenna tuli baddugavu
oba oyagala oba toyagala mwe basajja mwenze kamba bulirimu abekyangira kyangira wano oba weesiba mu Buganda bujja kera kumakya bakutwala ewammwe essaawa gyeri nga tojja kera kumakya ategerera muntu nti Kacumba ali nze temutwala Kayunga nze muntwale Masaka nga bajja kutwala Kayunga bajja kutwala ewammwe oba oyagala oba oyagala oba toyagala naye kino kituzaawa nti buli wokeera ku makya tobala kyaleero teekateeka ebintu byonna ng'omanyi leero wendi naye enkya siriiwo kyekiddako abaana bange mbalese waffe tuli basajja bazadde tuli bantu abakuliridde mu myaka tetuli bakadde ate tetuli baana kituufu kwegamba ekiraga nti kati tutegeera so buli wokeera ku makya notandika okyanga ebintu obunyabunya bujjajjaabo kitegeeza ne bajjajjaabo abandikulabye eri ne bagamba Kacumba ali ajja wano n'atubuuzaako omwana we tumufueko ne ku mazzi tumuwe emikisa abantu bali muno babonaabona tebalina yadde ezirya emmere naye ekibabunyabunya musaayi gwabwe baagulekayo yes olina okugendayo ne bakulaba empewo ne zikufuuwako ffe tukkiriza mu biiwo nti bibaawo omwana aleese kakyayi kati ngenda kanywerawo nfaako okyegedde nze wenali nze nkulidde mu kibuga wano navaako lumu mu kibuga nengendako mu kyalo nga nze mu mutwe gwange simanyi nti emmere bagigula waliwo hoteeri ezitunda emmere nali muvubuka ndowooza myaka 14-15 wanavaako mu kibuga wano nengenda mu kyalo nga tomanyi nti mu kyalo waliwo simanyi nti mu kyalo batunda emmere kuba buli obwamu abeera n'amaka ge bakola okyegedde kale kadi ssebo nga nzije n'amaalo gange mu kibuga nange kanga tutte mu kyalo nga nduka mu tawuni awo omukazi aŋŋamba waliwo kasitoma emmere byatandise bino byayogera nga sibitegeera emmere tulinawo ekyennyanja tulinawo enkoko tulinawo biki ng'asoma enva zonna naye nze nga kyenjagala nali njagala nnyo okulya ebintu by'omu kyalo kuba biba ku kituufu by then kyo nali nkimanyi mu mutwe naye nga akyereka wano bano abantu bwe bakola emikolo abantu babayita bwisi nti mujje mulye emmere nga bakusikana kuzika jangu olye ku kamere nga nze mutwe gwange simanyi nti bagula ki bagula emmere nga nze ntuula natandika sakata mmere yo nagirya nga ndya enkoko ndya ku nnyama ebiseera ebyo byenjogereramu emmere mu kyalo we nagenda ebiseera ebyo sowaani y'emmere ng'edigula enusu 10 mu ebyo 15 kisebo kiba kyennyanja ni mu mwaka gwa 2000 ndowooza 2009-2010 lukumumeka 15 nali emmere ebalansi ng'e10 mu ebyo mu 5 n'obutunda bwali bwa 3 n'embunywa kitegeeza wali essowaani nga 3 naye nga okusinga nayagala nnyo enva eyo emmere nyinza okuba nali esooka naye ziri nali akonva naye mu butuufu oba oziridde kuba emmere ne wogikwatako obukwasi woti oba okoze ki oba olidde anti maliriza nga omukyala yali anywanyiddwa wayo abakoleko ate kati kubakolako kyeki nti ssente nti ate ezaaki tomanyi nti wano hoteeri tutunda emmere meka 15 nga nali mbadde nazo simanyi nti batunda emmere wali wayita wajjajjaawo bintu byakyalo buli omu alima emmere nze nkimanyi bansanyukidde nti munaye akavaako e Kampala bw'omugenya avudde Kampala gy'oli avudde Kampala bamuyita buyisa gyayerira akamere kumbe byanjawulo ssebo naye good enough nalinawo anko bange nalinawo kojja wange omugenzi bali bamuyita James era ye yankuza era kojja big up munaye yadde mukama yakutwala kibinyo naye wandibaddewo n'olaba zaani n'asasula emmere yo yagisasula 14 ebiseera ebyo zaali nnyingi emmere wamala ogisasula n'ambuuza jjukira nze nali mugenyi nga omanyi abaana bavudde e Kampala abitwalanga ebitali bikulu olumu nga amanyi n'okubira eno okubali ebe Kampala bendaliseyo ne bamunyigayo kati nga wanteekamu ennyo ebitanaziraba nga ntono tekitwala nnyo nakikulu nze naye ikotolo n'akamanya luvannyuma ne ŋŋamba kye nakola kyali kibi kuba nze nali simanyi nti emmere bakola ki bagigula nze nkimanyi ebyene e Kampala gye batunda emmere ogenda wali n'ogula emmere nga nze manyi mukyala omugagga yayise wano kapate baakayisizaawo nze sebo nawe tabuuse nga neekuba ekimere so lwaki nkugamba nti ebintu bikyuka buli wengenze nga nkula ngenze nga ndaba ebintu bingi mu bulamu bw'ensi eno naye kino kyonna kisindika mu bazadde baffe tuli bataata oba oyagala oba toyagala
bugenda kera ku machanga naawe oli taata nembeerayo bwembeerayo obulamu bwanyumira nnyo manyi obulamu bw'ekyalo obwo tovolaba mutabani wange ebiseera ebisinga buli holide mugamba mutwalako mu kyalo buli holide mutwala mu kyalo n'agenda n'anyumirwa so mukama atuyambye tetulina nnyo naye tukyasobola okulabirira abaana baffe kitoofu amiina ndi munyiivu nnyo era ndi musunguwavu kuba taata batagala labirira abaana baabwe oli munyiivu nnyo ate ndi musunguwavu nnyo gwe ani yabagamba nti mugenda ne muzaala abaana ne mubalekayo ate oluusi aba tayagala naye ani atayagala nga naye obusobozi talina tujjamu mpale bireke tujjamu mpale bireke bw'owulira nga tosobola labirira bireke Ivan kankubulira ekintu kimu Kacumbaali bano abaana ab'obuwala bayita mu bintu bingi otereka embuto zaffe ekituufu emyezi 9 nze nali mbaddeko n'omukyala ng'ali lubuto mu nju tebeebaka babonaabona emyezi 9 nespecially nga luyingidde emyezi 7 awo babonaabona nnyo nnyo ekisusse kati gwe kyandibadde ekyokumusasula kyakumusuulira mwana busobozi kati no ku nsi kuno kankubuulireyo Kacumbaali teri kimala era tekiribeerayo n'abatufuza ebbanga lyonna bakyayagala ssente oza tebazirina fe olwo twagala okuba oluseke tunoonya ku bo bazirina okiwulira naye naffe tuyimiridde ku bo ate nabo bakyanoonya ki ku nsi kuno baatuteeka tekoba baatutonda nga emitima gyaffe tegikkiriza nti kino kimala taata akatono k'oyina wa ku mwana wo wazze abakyala bakutumye campaign vuma basajja kati nze kankugamba ebigambo bino oba weegulira katale eri bakyala abakyala balina ebyabwe bye bakola oba ebibi naye tulina okubakkiriza bakola omulimu gw'amaanyi otuzaalira abaana ekyo kituufu okyegedde njagala bakeere ku makya omusajja yeepika wano mukama atukolera ebyafaayo bamufunyisa olubuto omusajja amufunyisa olubuto kisoboka katonda nga wali kisoboka tewalaba omusajja yali wansi eki yali ensi Mexico omusajja yafuna olubuto naye ngaokuzaala balina mukolako operation omulongoosa yazaala abaana 2 naye nga musajja nze bino si byakabaaya omanyi kabaaya alima siri ku bibuuzo byakabaaya gwe kinoonyereze nedda olubu lw'abasajja abalimba mu Uganda nalabye lisiti omwana yagikoze ne bagamba kabaaya namba ejo koja kabaaya kazibwe kapo yakutemmeka oyo naye no babadde no bamulimbye yadibadde namba ekyomukaaga ekyo munaye tebamusome bamubuuse negolowoozaani ne musajja wange nanga yabadde namba 3 enanga neyisoke babaddemu lusoke namba 4 yabadde namba mukaaga tebamusome omusajja oyo era kidomole tukubanjiza wano sebo lisiti eyo gireete olusomere namba mukaaga kidomole si yalese sitole eyo si yalese gundi lisiti eyabalimba kati nawe kati okuba otandise no nze sirima nze woba okiwakanamu omusajja yakola ki omusajja yafuna olubuto ng'alina n'abalongo mu lubuto abalongo mu lubuto wa Mexico akiwakanya yenna gweteeka munoonyereze kati kambuuze omusajja aba n'abaana kyekyo kyenkugambye mu kusooka nti katonda atukolera ebyafaayo nga bye yakola wali okitegedde katonda akole ki omusajja ataba n'abaana oba sebaana nga bwe yakeera ku makya yafunye olubuto Kacumbaali lindako nga bwe yakeera ku makya ne batuzaalira Yesu nga Mariya teyeegase na musajja yenna ekitegeeza buli kimu kisoboka ebyamagerera byakoma mu Bayibuli tebyakomya mu Bayibuli naye kati bikyakolebwa bwe tulaba bapasita bafuwano bakola ebyamagero enkya neggulu mwebalize sijja boogeraku tukeere ku makya tujja musitulirayo omusajja tugabe twagala afuna olubuto ajja kufuna gwe gamba pasita nti onaakola ebyamagero nti oba onaawonya oba azuukiza tumutwale emulago mu Cancer Institute anti kati nga kamera weeziri no kiriwo ekiti bapasita bawonya mu myoyo bawonya muki batya anti kye bayita okuwonya mu myoyo nti Kacumbaali
yafiiridwa omuntu yenna ne bamugamba oyo tafudde agenze mu ggulu era agenda kuzuukira naye mu myoyo feno tetumulaba so tugendako era kumakya tukwate pasita tumutwalire bino ebisajja bino ebinenenene bino amufunyisa olubuto lwa mwoyo gwa Katonda atuzaalire. Kuba pastor bakyakola ebyamagero. Waliwo pastor akola ebyamagero. Simanyi. Ebyamagero bikkiriza. Nedda. Omwana ngadduka kamera. Ebyamagero byakoma mu Bayibuli. Aiva ne byamagero mwe. Ati galugamu n'omusajja. Omanyi yafuna olubuto. Oba kojja kabaaya. Uganda wange. Nze bino byennyumya. Simye bya kufuna likes za TikTok na YouTube. Nyumya true story. Omusajja yafuna olubuto mu Mexico. Akiwakanamu obadde ogamba yes sir. Nti abasajja abatalabirira abaana nga bwe weesibyeko nnyo. Buzibu ki? Anti olaba. Wokera ku makya n'otalabirira mwana wo. Ayita mu bingi by'otamanyi. Okugeza. Maama ukijjamu kakatako okufunayo abagenda omuganza olw'ensonga atayagala buyambi bwa mwana. Ekituufu. Okyegedde? Ekituufu. Abantu abategedde oba abantu abakulukulumu nga wakeera ku makya n'ogenda n'ogamba omukazi n'omukwana nemwesuubiza be mwesuubiza n'otuuka mu process y'okumufunyisa olubuto. Ekitegeeza oba omaze okweteekateeka nti ndirwedde buli ekijja. Ekituufu. Okyegedde? Anti olumu abakazi tubafunisa abasajja bafunisa abakazi embuto. Ngeri ng'omusajja ekigendererwa kye ye si kyakuzaala naye nga ye omukazi kyakuzaala n'abakazi akakantu ako bakalina. Omukazi ye ekigendererwa kyaze gy'oli kuzaalamu gwe si ye ekigendererwa kyo. Kati n'omugamba baluggyemu kale si okulugyamu si kirungi. N'omugamba tukozese piiruzi. N'agaana ye biswanka kye yagamba mbu mukazi we n'agaana. Kati tolaba nno oluusi abakazi nabo batusuula mu loosi. Andi kati kacumbali olaba oliwokera ku makya n'okwana omuwala n'omukubira essimu ne mwogera ne mukkiriziganya ebyammwe ffe gye tutali n'okkiriza ogenda okubeera naye ebintu biri bibiri. Abaana b'obuwala ayinza okuba nga mu banne gy'ayita oba be yasoma nabo babiki bonna balina abaana. Okyegedde? Jjukira endowooza y'abasisita baffe abo si yeyaffe. Bo balinayo engeri gye balowoozaamu ebyabwe naffe tulina engeri gye tulowoozaamu ebiki ffe. Tukeera ku makya ne tugamba sagala kuwasa nga sinakola wenti ne wenti. Okyegedde? Kati ate oyo omuwala agamba singa nzaalamu omwana. Kituufu. Ebintu biri mmeka? Kati awo wava obuzibu. Anti kati olaba kyekigambye mu kutandika neggamba bwe lwokeera ku makya n'oganza n'ojjamu empale n'oganza omukazi yenna ekitegeeza olirwedde n'ebijja byonna obyetegekera. Oba abakyala bano balaba tolina kwewolereza nti nali saagala weewolereza biki? The moment kasi ofuna essanyu kati olina okulabirira omwana. Waliwo kankuddireko emabega waliwo awo omujega weeyeeka w'empeeyo. Akeera ku makya n'agenda n'afunyisa omuwala olubuto. Omuwala we yamukubira essimu n'amugamba gundi wakitegedde nafunye olubuto. Omujega yaani? Omujega we yafunyisa omuntu olubuto nga tasaamulabirira. Ngamba oweka wempe yaani? Yakimanyi yakitegedde kuba musajja wange. Baamukubira essimu eyo nga wendi. Omanyi ebigambo bye yaddamu nange byankuba surprise kuba yaddamu bya kisiru byereere. Yamugamba atya? Amugamba kakati gwe prose omwala baba bamuta prose. Abasinga tebamumanyi niwe namuyisaawo tebamumanyi. Kakati gwe prose bwe ani yagamba nti wajja ewange nga tomanyi nti ogenda kufuna olubuto. Nze sizaala lwakuna. Nze emboozi z'abaniga. Omuniga yamugamba atya? Nze sizaala lwakuna wajja lwakuna. Kati kuba mwakafaananyi nga mwannyoko bamufunyisiza olubuto omusirusiru n'akeera ku makya n'amugamba
nze sizaala lwakuna jjukira omwana ow'obuwala va kuba n'abayaye gino emisege gya muno agenda oga nti Kacumbali olubuto lulwo aba ebiseera ebisinga aba akitegeeza kati gwe wodinayinga kimukakatako okufuna agenda okumulabirira abamu teruba lulwo abatono ebyakafero wabiraba ebyakafero nabiraba abatono naye abasinga ndowooza 80% oba 85% abasinga luba lwabwe omusajja gwasookeddeko okimanyi abakazi abasinga bafuna embuto nga tebamanyimu tebamanyi naye bwe yeeteekateeka mu ntambula gy'atambuddemu waati ategeera n'amanya nnyini lubuto kyova olaba takubira buli omu agenda okukubira buli omu nga gomaze kumulaga nti tekisoboka n'abuuza kati nkole ntya ate waliwo omuwala agenda okufuna olubuto nga tayagala ku bino abantu bye bakola simanyi kukuula mbuto simanyi zijjamu nagaze kanzaale omwana wange kati lwaki oba ozaala mu musajja nga temukkaanyizza kyekyo kyenkugambye mu ntandika nti entegera y'abasisita baffe si yeyaffe ye okimanyi nti akeera ku makya n'agamba nina emyaka 3 neetaaga omwana wenfuna ntegula yenna oba agenda kasaaba ng'asobola okunfunyisa olubuto ajja dunfisa ajja ddolabirira nga yendowooza ye naye oba mala omukola olubuto mu mwezi gumu ng'alaba tebisoboka ng'atandika kaaba anti kakati wanfunyisa olubuto naye kati sente za sikaani biki jjukira embuto zigenda n'ebintu bingi kati neyeerabira nti mu kusooka jjukira Katonda ono yateekateeka obulamu buno nga kyeweeyagaliza akikuwa nga tomanyi wakeera ku makya nga tonagenda kulaba musajja n'okugamba nti nze newanfunyisa olubuto nze njaddukola ki njaddulabirira balukufunyisizza nga tosobola naye kyekiri kiwasaba mu kusooka basisita baffe nga temunakola bintu ebyo mukola keera ku makya weeteeketeeke bulungi osabe Katonda wo omugambe ngenda kulaba gundi naye waba nfunyisiza olubuto bambi Mukama amukubeko abeere musajja mulungi andabirire saba Mukama okyegeera kati omusajja kyogenda ozaalamu Katonda abasajja abasinga wano e Uganda tebalina busobozi anti omulaba alabika bulungi nnyo naye nga omutima ogulabirira omwana tagulira kati Kacumbali olaba ffe omwana yenna 80% wano mu kibuga olaba abasajja abagaga b'omu kibuga wano tebafumye mu famire nga nnungi bwe bazaala bakulira bukojja bakulira ku street bavudde mu bulamu obw'enjawulo omwana yenna teri kimala ku nsi kuno waliyo ekimala jasi kubeerawo mu bulamu bw'omwana mu mbeera yonna gweoba olina mutwalo temamu omuwe 5 sigaze 5 omukazi we aguminkiza niyetika olubuto emyezi 9 bulaaza si kyangu si kiki si kyangu olaba omukazi ng'emirembe gimuweddeko nze basisita bange abo mbawa ekitiibwa ate era nennyongera okubavumirira eyakwata bamalaaya n'atugattamu ffe abantu ba bulijjo yatukola bubi kuba bamalaaya be basinza oleeta emizannyo egyo era Godfather n'akuzaalamu omwana n'amala n'akugamba Godfather oyo nze omanyi Godfather naturally simwagala lwaki tomwagala simwagala saagala kuwa nsonga simwagala naye ayina ebintu byayogera nga bituufu eyakeera ku makya n'agatta bamalaaya mu bantu ba bulijjo yatukola bubi olaba abakyala bali ab'edda nze naliko mu kyalo eyo ng'olabira ddala obwenzi kireka bwaliwo naye nali muto nga sibutegeera bulungi naye nga abantu tebakola bintu biriwo saawa zino omanyi bano abasirusiru bagenda keera ku makya bagamba oyakulira mu kyalo simanyi biki oyo weeyo ensi tekyuka nnyo ebyomukyalo nebyawano tebikyuka nnyo bikyukamu naye katono gwe oba ng'oli mwenzi okuva ewammwe mu kyalo ewammwe gye wakulira ekitegeeza niwonajja mu kibuga ojasigala ng'oli muki ate nti obuzibu ogenda okufuna nti eri gy'ovudde olina by'otannalaba kyova olaba okujja omuwala mu kyalo n'omuleeta wano mu wiikisi 2 baba mututte kuba byalaba wano tabirabangako olw'ensonga noye n'omusaasira nti bambi kikazi kyattu kirina amaalo kati newabeerawo bano abaawano nga buli kimu akimanyi naye nga ye ayagala kufuna waatuula akooye nagamba nze nina emikwano gyange abawala ajja nanga naye olaba
singa nkeera ku makya nenfuna omuntu niwaba tagenda kundabirira kumalayo naye nga nsobola okubeera naye ng'omuntu okyegedde kitambula naye nina abasajja abalidodde okulabirira abakyala nga balabika bulungi obeera oli eyo ng'onoonya musajja ng'olabika bulungi ng'oliro ne tusse tunoonyaako nina abasajja bange n'abasajja bange balabika bulungi nnyo ate balinamuko akasente akatonotono bajja kukulabira naye banoonya basajja bakyala batuukiridde anti kati olaba ku nsi kuno teri kituukiridde gwe muwala gwandaba keera ku makya okkiriza omutima gwo kye gugamba omusajja gwofuna ne wanaaba muyaayi ojja mutereeza naye mu mpola mpola tojja kuva eri leero nkufunye leero okere ku makya nze ddwago niyonkyuse wabula gwe nshepinga by'oyagala mushepingika omuntu yenna nga alina gw'ayagala teri muntu kugamba teri muntu akaluba ku kintu ky'ayagala olaba omusajja oba oyagaladde mu layini yo wekola by'ayagala obulamu bujja kukugondera naye buli lwokeera buli yateeka ku musajja amaanyi tamulina omusajja tebamuteekako oluga muteeka gwe wamuzaala naye omukazi basobola okuteekako amaanyi olw'ensonga gw'oli mukyala ab'ennaku zino ku tiktok okwo andi nkugamba ebigambo tonteekako maanyi ng'ogenda ewammwe bano abaana ab'obuwala ng'ogenda mukama nja kunteekateekera nfunire omulala naye ajja funa omulala omanyi kankubulira ekintu kimu buli lunaku olukeera ku makya okimanyi nti bavubuka ffe ba myaka 3 myaka 4 tetumanyi nti tukaddiwa ng'okimanyi nti we nabadde 222 ne 226 wendi naye ng'oba okyuseemu ku nsi kuno teri kintu kibi nga kwegabaagaba omanyi mwe abaana ab'obuwala mulina ekintu ekyobusiru kyemukola bwe kitagwawo kikuwengaba naye kisensebuka bujjako era ku makya nga kisensebuse nga kiweddemu omukyuzi nga teri akeera ku makya gamba omanyi sukulapu omulaba bamugula oba okeera ku makya nga olina ennyumba yo gy'oteekako babalukoni oba ebyuma byonna ng'obiteeka oba mu ddirisa eddirisa eyinza okuba ya mitwalo 18 oba 2 n'oligula n'olisaawo naye wokeera ku makya ng'ogenda tunda mu sukulapu balipima mu kiro musajja n'akuwa 10 mmeka 5 kati wekeera ku makya weegabe naye manya buli lukya obudde bugenda buli we bugenda essaawa eddakiika gy'olaba eyitawo tedda abaana ab'obuwala ffe tuli basajja tulina bye tubalimba ne mukkiriza kuba omwana omuwala osobola omudrivinga n'omukola ky'oyagala omusajja yenna naye before nga tonnagwa ku muntu atategeera bulungi sooka mwennyini naawe weeteekeko konto ku mubiri gwo okyegedde emmotoka empya eba mpya bamakanika tebagikanika okimanyi nti emmotoka ekaddiye wogigula bagamba oleetedde bamakanika kulya otegeeza ki ekyo kikwataganye n'abaana ab'obuwala emmotoka ekanikiddwa abantu nga bangi eba scrap emmotoka ekanikiddwa abantu abatini eba ekyalimu naye bagamba ayo terina na makanika n'akagifuna naye eri enkadde gye wena bagamba bagikanikire bwayise ne bagikanikire ekaleero naye eyo nga nkadde si scrap oyo kati abaana ab'obuwala kikwataganye n'abaana ab'obuwala bwe bookera ku makya ne weegaba ogenda fuuka scrap ogenda fuuka motoka nkadde jangu kubuuzeyo akabuuzo kamu nyina wano omwana w'obuwala ali ku sayidi y'ebbali jangu kubuuzeyo akabuuzo kamu lwaki tunula mu kamera lwaki jangu wane mabega jangu emire wane lwaki mwegabagaba nnyo nze seegaba balina ensonga lwaki beegabagaba kutama kamera ekulabe bulungi balina ensonga lwaki beegabagaba nnyo lwaki olowooza beegabagaba
simanyi oba wamagezi kibalekerawo okwegabagaba bayiga okukola lwaki abasajja babazaalamu abaana ne batabawa buyambi ekyo simanyi tomanyi ekyo simanyi abasajja babazaalamu ne batabawa buyambi oba wamagezi bafe bufi nze kyembagamba abaana abawala bawulidde bafe bufi esokoje kitegeeza ayo victim kirabika mwe victim naye nze yeyesala gyembawa bafe bufi ndowooza abasajja muwola kyembagambye ne mbagamba mukola ebintu ebikuba nabo obuwala owulidde obusungu bwe balina bafe bufi abaana abobuwala bakabadde mbawumbawumba omwana omuwala kibagambye abagabe bakole ki bafe bufi wokera ku makya emotoka ekanikiddwa bamakanika abangi bascrap tuddeko emabega kuba badde bita nnyo ku basajja abatalabirira abaana nze nina obusungu bungi era nina ebintu bingi ku mutima abavubuka abaliŋŋanzi bangi nga tebabalabirira zomanyi saagala kugamba nawe muzaddewo teyakulabirira teyandabirira ate nze sikera nko ku makya mugamba nti jangu nzaali gwokera ku makya no gatata gakuzaali tekwali kusala wookwe nakusanyuka kwe kati bwobanga wakera ku makya nonzala lwaki tondabirira musajja gwandaba lwaki tolabirira mwana bujakeera ku makya oyo mwana gwobonyaabonya ngate gwokubira essimu kiba kibi nnyo omwana okubulasitinga out nga tomulabiridde yatereera omwagalako omutwala alina n'endala agenda n'abalala bawa ssente nga tebamubeererawo naye nga tasobola ziwagula olw'ensonga alina obusungu bwe mulabirire abaana so abamu tebalabirira abaana olw'ensonga ezimu maybe kuyiyo bayinza okufunamu ekyokuyiga eyo kyali kitya nze obulamu bwange tebubadde bulungi nnyo era nze okutuuka wano kisa kya Mukama Katonda yambeerereddewo naye nze kyeŋŋamba abantu bonna kukola mbadde mukozi nze saasoma nnyo naye nasomako ekimpisa buli wenjagala wonna nze nakulira Bukojja mama wange yafa nga nkyali muto mama wange yali ali ne dadiwo yali ali ne dadi wange naafa mami wange yali musomesa omusomesa ku ssomero okwo essomero sijja dyogera kuba ekayunga erikyaliyo yamukwana n'amugaana wamugaana omusajja n'ateekawo embeera era omanyi waliwo ekintu kyoyogera oba kyolowoozaako nowulira nga n'omutwe gutandise okuvaako kituufu ng'omutwe guwuuma omusajja oyo n'atta maama wange maama wo yali ali wa dadiwo yali alireddewa naye nga musomesa ku ssomero omusomesa gwe yali asomesa naye nagezaako mukwana n'amugaana mami wange n'agaana omusomesa n'amutta kubanze maama wange olaba engeri gye yafaamu n'olunaku lwe ku ssomero yaliko kati omanyi abasomesa b'omu byalo wamaliza okusomesa abaana ssaawa 11 n'abata wadde waka agendako mu nnimiro yejjukira essomero liba ne school garden buli muntu nga musomesa bamuterawo akantu ke n'alimalimako nze kama kwogera kennyini bwe tuva ku ssomero tudde ewaka maama wange naŋŋamba omutwe nga gunnuma duka wali eri mu senta nafunireyo ku mpeke walinga mu kirasi ki nza okuba nalinga mu P4 nali muto kaakati weŋŋenda yankwasa enusu ndo zaali 5 wemba seerabidde omanyi eddagala eyo mu kyalo va ku bino ebyekibuga tuleetaano olugezigezi soko mpe Panadol extra soko mpeyo kino
oli omuwenu subita n'omugamba ntabulira eddagala ly'omutwe maama omutwe gumuluma nateekamu kino byonna kakati nze bwe nagenda mu senta maama wange saamusanga mbuuza otya omala okunkwasa enusu 5 mba ntambula olaba okuva wano ndowooza edduuka lyalinga wali ku sheero wali wansi wali nga omanya abaana abato kati mu kutambula mu kuvaano nga sinamalako kizimbe kino nensanga kyali wange mu myaka gyaffe naŋŋamba gyo nalonze emwanyi manyi fe twagendanga kubiba ne tulonda emmwanyi nga nobeeramu n'5 10 nanga nalonze emwanyi namu 5 soko gye tuyita ntufune ku kyokulya tulya bunnamungodi obwo tulya ebintuntu kati nze ate omulwadde nensooka amwerabira nenzira muki mumwanyi nenzira munnamungodi nendya bunnamungodi nendya buki sawa zalinga 12 nze okujjukira nti bantumye empeke nga tuyingidde mu kitundu kakati ngenda okuva eri okudda eno ate maama namusanga bamumpisaako bamutwala mu ddwaliro kuba abaaliwo oba abakulu abaali bansingako bagamba mu kukomawo ng'ava ku nnimiro yagwa mu kakuba akava mu nnimiro okudda ewaka yakaba kintu kimu omutwe era we yakoma we yazikirira kati bano muyoolayoola just yali ekyalinamu nti abadde muntu mulamu lyo olubugumiriza olw'omuntu omulamu naye nga yafiira ku siini awo kakati nze nveeri nkomunziruka n'empeke ndaba oyo si maama tuba mutwala mu ddwaliro agudde naye nga amazima ga Katonda yali amaze offa naye nga womanyi budde ndoza tuyingira olwo kubbiremu kitundu awo tuyingira mu bbiri awo akawungeze mu kyalo bimanyi amasanze gali eri wana kakube tewali masannyalaze sigenda okuwera essaawa 2 ekitundu nga maama nga ali mu ddiiro yafudde Chumbali ku kye wakola naawe tewuddaakaawo ne wejjusa omanyi woba oli muto entegeera yebeera ntono kusinziira ku kyaliwo newe nandireese eddagala maama yali wakufa maama mukama amutwala mukama amala omutwala omanyi abeeyama baba bangi kituufu juzi nakulaba wano ng'oli ku maama wa Red Grace omugenzi Aizoniti yasobola bbawayo yadde omutwalo naye gwe kivubuka gwe kyogamba oyo omuwala ebintu byewakola nayo tebisobola kuva mu mutwalo gwoweereza abo baana lwaki mukola ebintu ebitabagenda mu myaka gyammwe alabika akasente kaabula tonyumya Aizoniti lina omuntu gw'osobola okukubira essimu n'akuwa ssente z'oba oyagadde zonna naawe omumanyi nze omumanyi nkimanyi nze ddwagona tosobola kukwatako 20 n'oweereza abaana ba mukwano gwo munywanyi wo ne bagenda ku ssomero okimanyi nti ekyo ekintu kyokola kigendako era ku makya nga kiri ku baana bo oli yafudde naye yakusooseyo obusoosi naawe ogenda kufa omanyi abo tebagala kufa naye oba oyagala oba toyagala tugenda kufa ate ekyasinga okukola obubi I think si butawaayo naye ate kukubira maama w'omugenzi n'amulimba n'amugamba ku Saturday ngenda kujja ndabe kuba byebyo naye kati Saturday mbutetuukanga mbagamba nakeera ku makya nengamba abayimbi abo abamu tebategeera mugenda ne mukozesa ebyo ebintu byammwe muli eyo mwebase n'ozuukirira ku simu n'ogikuba n'ebiri ku nsi tobimanyi kati gwe wali osuubiza byaki byotaasobole mu kivubuka gwe temuvuma nnyo Kachumbali oyo muyimbi wa ggwanga ssebo waba akola ebyekisiru tujja mutereeza waba akola ebyekisiru wallahi bila okulya enkaafu tujja mutereeza Aizoniti ayika alina ebizibu bye naye ng'omuntu wano mu Buganda Uganda naye alina abaana alina ki alina omunenya mpola mpola amanyi kye bayita omukwano n'omukwano ngutegeera okeera ku makya nga tokyasobola kuba kati Red Grace takyasobola abantu be yali abeera nabo
beyali akolera ebirungi bebasobola saawa zino ezo niti ali omukubbo okwata emitwalo 5 emitwalo 10 nigisindikira abaana ba Grace kitegerekeka kirabika kitya ezo niti ng'abaana ba mukwano gwo batudde wali okuba naye endongo mutambula wano mudde eno mudde eri lumuna kuyitako mu kivulo eyo okumpi okujja okunyimbirako n'omuvubuka gwe nabeeranga ne bamuyita Big Promoter ekayunga ng'oluyimba lwe luliko Grace tazze nga tukugambye okuwa emitwalo 7 n'ogaana njagala kakadde naye nga oluyimba lw'olina mwaluyimba ne Grace ku mukwano ogwo gwe wali oline munno kwatako akatono naye mama wa Grace yatugamba ne Grace we yabeererawo bayizo beera nga tebaali ba mikwano kubanga we yabeererawo nti aizo nti bino bigambo bya mama wa Grace tonyiigira anko nti baba yita obabukinga kati nga gwe bugendo wababukinga naye nga agamba nti amugambe mbubukinga agamba awo Grace taliiwo kanyimbe munono oli teyasobodde mulwadde naye mbunga Grace waali mulamu nga si mulwadde kati kitegeeza bayizo beera nga tebaali ba mukwano nga tetunenya wabwere ekyo kyenkugambye mu kutandika ne gamba nti omanye kye bayita omukwano bumba mwalina obutakanya bwammwe oli yagenda kyakubiri ku kyo idea yamwe gye mwagijja ogenda otukolera oluyimba olutunyumira mwagifuna aba siwe kiri ku mukwano gwe mwalina n'omugenzi mu bulamu bw'ensi challenges zibaawo ebyabaawula tetwagala bimanya naye kati saawa zino kimanye ssebo ntudde na mu kamera nti Grace taliiwo ky'olina omusasula ku ntuuyo ze mwakola kuba entuuyo ze mwazikolerera kukwata 10 oba 5 oba ku baana be buli wookeera ku makya n'osasuza omuntu obukyayi naye mu maaso bagenda kusasuza bukyayi bino byenjogera byange ate nina obusungu ku nkola ogamba kagamba wenkeera ku makya neŋŋamba nti abazadde abatalabirira baana ng'ate ne bano baana bono bali mu kubonaabona naye ng'ate alina mukwano gwe kitegeeza naye bamutadde ku abo so tuddeyo emabega mami waafa mami wange wamala offa embeera yali ya tabu abatusuubiza otuyamba baali bangi nze nja mutwala mulekere okweyama bye mutaasobole nze nina maama wange awe nankulabye ye yandeeta mu kibuga wano yannyamba adde manyi yeeyama n'atatuukiriza maama wannyamba era ndi wano okwebaza Mukama akuteeremu kyonna ky'osinga okwagala okifune kuba gwe bye weeyama wabituukiriza nze obuzibu bwe nnina n'abantu sagala vuna n'abantu nti tebaatulabirira kuba twakula baakojja abaffe baakojja bange kufe batuzaala abaana bangi maama nge tuzaala abaana bangi okyegedde baatulabirira naye nze yalimu omukulu twakola emirimu nga gye gitubeeza ewaka twakola emirimu siga nti tukola batusasule twakola emirimu ng'abaana b'ewaka maama bamaze omuteekayo awo tuli awo tetulina kiddako bakojja baffe bazze bamaze omuziika bagamba tetujja leka ano baana bano taata waffe naye talina buvunaanyizibwa bumala ne batutwala bakojja era kojja James taata we teyalina buvunaanyizibwa butya anti bweyokera ku makya nga tulabira baano ba tolina buvunaanyizibwa kuba singa yalina obuvunaanyizibwa omusajja oyo no gwenjogerako simu taata wange tabangako munaku esente azirina
naye teyalina buvunaanyizibwa. Ye n'ekikumi kye tebaawukana. Kati bw'otayawukana na ssente zo ziteeka mu baana oziteeka mu baana. Kati kwegamba ng'alaba nti okwata emitwalo 5 ogikuwa oba watoola waweddewo oba ogenda zibba, kwegamba n'olabira ddala omuntu. Naye twakula omanyi sitole yekaabya byenayitamu kacumbali byenayitamu byali bingi. Kojja wange antwala tuli beekayunga batusaza amazzi batuze e Busoga. Kojja ali ku saidi y'Ebusoga. Ali ku saidi y'Ebusoga. Bamama bange baali Busoga. Era ne mama twamuzika Busoga, tetwamuzika wano wa taata. Kozi bw'osala amazzi eno ba Buganda eri Busoga. Okay. Ng'osala busazi mazzi wooti ebiseera ebyo nno ngeno bridge tebanagikole n'eriwo. Nga tubeera mu bwato buno obw'enkasi. Nobuno bwe bagira bwe bati. Lyato ly'enkasi. Nusu 2 nga bakujja kuli ne bakuzza kuno. Okuva eri okudda eno nusu 3, okuva e Kayunga okudda e Busoga nusu 3, okuva e Busoga okudda e Kayunga nusu 2. Lwaki okugenda gundi ndala ate n'okudda nga distance yeewe. Okuva e Busoga okugenda eri Kabaka Serengeto. Okuva e Kayunga okudda eri Luba Lusozi. Kati fe abali abeera ku mazzi tukimanyi. Era ennyanja eyo amazzi gabeerako akasozi. Livanero yali ntono. Kati fe twayimiriranga ene Kayunga nga waliwo abali eri e Busoga n'okwata ku mawooti n'okutama ku nnyanja n'ogamba Kacumbali note eddoboozi n'olirinda ogenda owulira oli ng'awulidde eri wegazi ye bugazi. Aba bali ku nnyanja bakimanyi. Tutandika bintu bya bulimba. Nze siri kabaaya. Sokoleke bw'oyogerera ku mazzi okwata ku mawooti sawundi nebeera wano wooti ku nnyanja abakimanyi bakimanyi. Tugambe lekayo abantu tuli wano ku Climax. Yes. Kyemanyi buli muntu yenna amanyi distance eri ku Climax n'ekato ku poliisi. Ate kato ku poliisi tetuukayo wanene nnyo awo wansi. Kati olaba shereri nga omanya amazzi ojjukira River Nile amazzi gayo ga black. Ate amazzi ga Lake Kyoga ga white galabika wansi galimu omusenyu. Fe nga wobeera wano ng'olina gw'oyagala eri nga naye tolina bibiri bya lyato kubanga nga omanya eby'abaana nga n'olumu tumanyi okugamba gundi nvugaamu n'akusaza ku bwere n'akutwalawa. Kati olumu ng'oyinza okuba olina pulogulamu nga tolina ogenda zanya mupiira oba ogenda kulaba ku banno. Ng'okwata ku mazzi bw'oti n'oyogera. Okwata ku mazzi wooti n'okwata ku mumwa wooti n'oteeka n'ogamba Kacumbali ne gagenda eddoboozi ne ligenda. Oli n'awulira. Oyisawo sekendi singa 10 ogenda owulira eri ng'awulidde ng'akuddiza era naye waakuddiza. Abantu bali ku mazzi bakimanyi bajja kugamba. Nze bino byenjogera nze siri kojja kabaaya. Era kati ekyo olimbi. Gwe comment section. Abalunnyanja mutubuulira abeera ku nnyanja. Bo bakimanyi. Osobola okukwata ku mazzi n'oyogera eddoboozi erigendera ku mazzi ne lituuka eri. Biva neera y'ogiraba. Ebiseera bye twogereramu. Kitegeeza ab'e Buganda bayogeranga n'ab'e Busoga ku mazzi. Abantu abakulu abali ku mazzi abali ku nnyanja nga waba alina kyayagala eri naye ng'oli amulaba kuba twali tubalengera. Ennyanja teyali nnene, River Nile teyali nnene. Jjukira guli mugga. Musala ng'agamba oyo ye Kacumbali. Sirinaamu 2. Nkoze ntyo mufuna. Jjukira buli obeera ku mazzi ofuna tekiniiki. Njogedde naye ntya. Kankudizeeko emabega. Olaba bino ebintu ebyedda bye twakwatanga ekibox n'oteekamu olwayi n'oteeka ano ku kutu nga munaali eri naye ng'ogamba Kacumbali. Ng'olowooza sawundi yakutuukangako etya. Oteeka wano mulimu oluwuzi oli ali kati gwe zaali wali ku madaala Kacumbali nga tasobola wulira kyo naye ogenda owulira ng'akuddamu. Sawundi yayitiranga mu luwuzi. Kati ate ey'oku mazzi ye ate eba yanjawulo nnyo. Etambula bulungi nnyo. Ogifuna bulungi teriimu na sawundi aleekaana. Bulungi nnyo ku mazzi. Abalunnyanja mutubuulire ekyo. Kaakati tubeera e Busoga eyo. Tutambula ne kojja. Kyala kojja nkwebaza. Sagala kwogera linnya wano. Watulabirira. Singa siggwe. Nza n'okuba no sandibaddewo. Kyova olaba buli wenzije mu bantu bensinga okwagala okunyiga. Mwoli okimanyi
lwaki nkunyiga nti wambeerawo mu kiseera nga seesobola saawa zino neesobola kyakojja oyo tubeera naye tutambuza obulamu ng'omanya abaana abato nkola bino nkola bino nkola bino nkola bino ndi waka kyeka bafunamu obutakkanya bwabwe nze bwesimanyi kuba nali mwana muto ye ne kojjaawo kojja n'afuna omukyalo omulala kati nga omanya abaana abato nensala eddiiro nengoberera kojja gyakoze eki gyalaze ono amulese ewaka ewakulu oli amufunidde ewalala n'ogenda naye nengenda naye ngeno nzijja nendikiriza ebisolosolo bikyawo olweggulo nga nteekako nzirawa owa mukyala muto tubeera bulungi awo tutambula nga talinaako buzibu kati waka mukyala kojja oyo kojja gwe yafuna yalinawo omwana yajja n'omwana we naye ngaomwana tuli mu saizi yeemu ebintu bitambula nga omanya abagole akanyamafu otukalya biki kakale ekiseera kyatuuka nga musowaani yange ndaba mu magumba gokka ng'akuwa magumba oli owuwe muteerako ebifi gwe n'akuwa magumba nali muto naye nga nkimanyi ngamba lwaki nze amagumba agange gaba mangi anti akuba akusindikira sayini oddeyo eri gye wava kakati nali muto ngaera sikimanyi kakati we tutambula ndowooza embeera neyeyongera ottabuka nga kojja buli lwava eno n'addayo keeri agenda okuddaano nga feesi ekyuse naye nze wendi jjukira olwobeerera ddala eno wa mukyala muto eri ngenda bugenzi kuliikiriza bisolo biki nembitwalayo nembijjayo nga gwe mulimu gwe nnina naye okusula nsulawa eno ngono buli lwava eno n'adda eri agenda okuddaano nga embeera ekoze ki bongera okuntulugunya silenti gundi kwegamba omuntu nga nakukuba omuntu nga wanagamba nti akutokyalinga psychologically oveewo naye nga tomanyi kuba nali sitegeera bulungi nnyo nga kyali mutototo kakati lwali lumu nga kujja alaba embeera esusse nali ngenda nakuwa nte mazzi naŋŋamba ye yaneesooka kuba nali nziwa ssaawa 8 tugende wansi eyo tulabe ku nte ziri zitya tuziwone ku mazzi tuba tukkirira nambuuza gundi kiki kitya ewaka wano n'eri oyagalawa nze ng'ekyokumpa amagumba sikifaako kiri nti bampadde kasupu nerira kuba emmere y'ebusoga olumonde ndya ka lumonde ne kasupu oba bampadde magumba omanyi nze kuva buto siri nnyo omuntu wa mmere ninyo omuntu wa byakunywa era webbaaka awo nze natabukako ne madamu wange ng'agamba sirya waka mmere naye we namusitula ne mutwala mu kyalo abankuza ne bamugamba wikinensi yange siri muntu wa mmere nnyo ndi muntu wa kacaayi emmere sijjaga nti sigirya njirya naye sinza omuntu gw'osobola ogamba nti nja kulya emmere ekyemisana ekyeggule ebyo so kojja naŋŋamba olaba ogenda kuyiga kamulali kojja onagamba ogenda yiga kamulali ng'alabye embeera gye bakuyisaamu kati neneebuuza kamulali akwataganirawa n'embeera eno naŋŋamba kola training ez'okulya kamulali kojja yali muli wa kamulali ndowooza nga ayinza okuteekamu bukamulali nga 10 bukamulali obuganda obumanyi aka kakuba enva ne zikyuka bukamulali bwali busoga tofaayo bonna ffe tukitwalira oba busoga oba buganda naye bwali eyo ng'ateekamu 10 olaba wenkutudde wano nga nze ntula mu mbirizi za kojja wano ng'ali emmere ngera kyekifo kye bampa nga batekaali olujjuliro tubeerawo n'abaana bakyali bange abaze okuzanya omupiira emmere ez'etayimu y'emu nze ntuula wano bali ne batuula eri ntulya emmere wamu jjukira ekyalo bo tebagaana kuwa bantu mmere ebeerawo ebiseera byate emmere yali nnyingi nga kojja ayinza olyamu ekifinga kimu byonna n'abimpa naŋŋamba kamulali wa leero ntaddemu mungi sijja musobola naye nga teekeyo nze ndye ku nva
ennungi alabye nnyo nga bakulisa amagumba ndabye nga bandiisa amagumba nendya Kamulali oyo ssebo no nemugumirira ddala nga era mumanyi kati nze olwo saawa zino kwe kumanya nti kojja yali ataasanze kyenyanja ekyo nga lyako kati niwe kati mutwe ebiseera ebyo abasajja va ku bino ebitwe by'e Kampala guli omutwe nga bagusalira ddala kinene kale nga ne bwakuba bali tebasobola lyako kuba tebalya Kamulali nze no nkubuulirayo lwali lumu mutabani oyo mukyala kojja wange neyeepika najja nenfuna ekifi ku be baali bampadde nemuteekamu yakuba omulanga ekyalo kyonna nga Kamulali taliika yali mukambwe nnyo nnyo naye nga teekeyo ono nze ndi enva zino akono akakodyo kamaanyi otegedde era kantunena mu kamera ano bagambe abasajja omulina abaana nga bamama bosibe bazaala funa obudde omwana oyo tambulemu naye akubuulire byayitamu ki ekigenda mu maaso jjukira ffe tukeera ku makya ne tugenda ne tuyiriba omwana asigala waka abakazi abo balya ku baana abo emmere baagala okuba enjawulo n'amulisa capati ku makya oba ekyemisana olweggulo ne yeefumbyawo obumere olw'ensonga nti ojja ssaawa 12 namuga ayingira obuliri omwana talidde eki mmere funa obudde bwe kiba kisoboka nze nina ekintu kimu kyenkola nze mutabanyi wange teyeebaka nga sizzeeyo waka ate nga maama we amuzaala mwennyini yamulina era mugamba genda mubulina amugamba nedda ninda dadi teyeebaka nga tasobola talina mputu eri maama we talina mputu naye ye mu mutima yakimanya omanyi olina okuba omwana alina okuba mukwano gwo kati nze mutabanyi wange aŋŋamba byatasobola agamba mama mwana muto wa myaka 6 muto sebo ne bannyabo awo tetugenda sukkawoko katini tukwate mu katono tukomewo mu kitundu ekyokubiri